mubakozako bakoze kalungi mukati abasawo bakoze kalungi twetaaga wakalabu nga kalwatu keetaaga ggaba nga kali mu kamera ku live era mulabule nti ow'omutima omunafu tolaba tutandise abantu tugende ku TikTok live nga kamubasi ate temukola akalaba k'ensingo katta mangu akalaba kamukwate magulu yeewunzi omusayi gugende mpola mu bwongo ettondo limulimu omusawo omukugu w'abafunga bwajja bwakewaga nti eno wakyalimu akabugu bwe tugumiikiriza tetujja kubaako emirimu gigenda kuyimirira banemba buli abantu bali mu nnaku mwe muli wano omusajja ekintu kye yakoze kati tukyali ku ye tutiisa batemu ekiyinza obbatuukako kireme kuddamu kulabibwako ebyo bye mulaba abo abasajja oyo omwana omusajja okyava yakoze ky'omutemu oyo ku lwa mu bawanga g'abazungu eddembe lyasukkayo obungi kakati lye tuliko oluzungu afukumula lufukumule oyo omusajja naddayo nga tafunyemu yadde mu mmotoka omusajja mulamu bwe lamulamu olaba baali bajjazaako emitiyana bagenda omutuuze Kampala bagamba ampuza ezaamukuba zaake yajjiranga kagaali n'akuba emiranga nga yaddoga nti omusawo asooka amulabe naye nagamba bugambi simanya nfunyemu sikuliputi alinga alina okuzannya omuzannyo nti ogwo omuzannyo tugongezeyo gwankya ku bajeti ya sente zaani I understand. Mtegeera empulirayo naye amateeka galina ekizibu kimu amateeka tegagenda nampulira gatandise ddi bitandise kyegamba nti kyeva nasoose nennenya ekitongole ekiramuzi nti kati bazze ku mateeka amatuufu we galina okukola ng'olwedde baatusobya ddaffe ng'abantu kakati kyekirwadde ekibaluma singa n'okuva emabega badde nga beeyisa bwe batyo kubanga tulabyeko ku bantu abagenda okuweebwa okuteekebwa kalabba nga bazza emisango egy'amaanyi bamubuuza kiki kye wandyagadde okusembayo okwogera wandyagadde kulya ki ekisembayo byonna ebyabyogere n'okulya eggaba omusajja oyo oludaku lwe bataamutta mu mob justice ne bamuwaayo eri amateeka kati g'amateeka naye nga ku mateeka ku luno gakoze ekyo nange ekibuuza yensonga lwaki eddembe ly'obuntu nga lirabiriddwa n'alowooza nga ggwe nakuwadde gye kiva eddembe lisusse mbabuulya bagenda kwonoona abaana balabye ennyo firimu ez'ebiso zibasiibako ewaka abaana balaba firimu z'emiteke n'emmundu akula kimulimu nti omuntu bw'ogiraba otisimana ojja buno omuggyako naye ono si wa firimu musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8 Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now, the one and only place that I need to be somehow. This love's a vow, it's Say More Official, Say More Official. Kale ku Say More Official najjo osinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti najjo wangaza mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubira nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero
last time twali wano mwangamba Saimo simanya twongereyo ni ngamba kali nja kuongera naye nga njala kubanga amajjukiza pozi promoter nakuzo mwezi mmeka awo zukirawo ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga tuli ku Front Page Hotel Namasuba lihaso zatandise weekeno omuyimbi ng'ogenda kuyimba ku show ya Ssebavuga wulirize etteeka buli lwenzi ajja kubanga nga etteeka limulimu ogenda kuyimba ku show ya Ssebavuga njagala oluyimba nga lulamba okuva we lutandise paka we luggwa sikutula luyimba wolukutu abazikutula nabaleseeyo mbayina basobola okuyimba ennyimba 2 mu ddakiika 5 badijje banyimba zaabwe agira Saimo Polo jamuli olubaluwedde baluyita batyo kati lwo nagenda jamuli Polo abo mbamanyi mbayina nabaleseeyo nendeeta gwe njagala oluyimba nga saagala owoze mbunyingirira mu luno nengattira mu luli nedda njagala bwe luggwa n'akadongo akasembayo n'okolamu ne bwoti omanyi kano mwebale nnyo muzeeyi Matovu takakola noddamu akalala akayimba n'obanyumiza n'obugavu bubiri mwebale nnyo mwebale ddala kulaba Afrigo Band akakayimba bakayita Speed Control Control mu mwaka gwa 89 mukendeze speed kati bano tuduntundu tebamukuba olugira bakubala olugendo okulaba awuliza ndeete yimbi njagala oluyimba buli luyimba lweyimirire maliriza oluyimba luggwe bakube pa bage mwebale nnyo mwebalire ddala tutandike tudun abantu abamu budongo bwe bubaleeta obugulawo kakati singa bakuba oluyimba lwa Rema Namakula ne B2C boyfriend your love is so bomba omaisolo gite yagulawo omuntu ajeetaaga kati gwe singa ofubutuka eri mu kapande n'ogwawo gwe boyfriend your love is a bomba notu obonzibye kati era ko ngenda kubeera wali wansi kasita olusala ngamba ebyuma atulabyeko nnyo bajja baba kuyisa eringo ogenze kulaba bameeza abazi kati uwuliriza enkulembera y'ekso eno sheno tugenda gikulembera nga Irani ojagbo lyeyo okyali nagizibi bagambe ye kabakamaze system mugizibi transport olofa bamawuli nafe twegaitagayo kantu nina abantu system gyenzimbye nina abantu tembalabangako ne mu ndongo koteka bouncer tamanyi ku stage yango mubamanyi naye temumanyi nti ba mu ndongo kati system zeseetaaga kuba ku mulyango okugamba nti gwe yingira system nzimbe zengera tula wali back stage omulimu gwange gugenda kubeera wali kugamba nti omukulu oluyimba baluyita bwe bati nga bwe twakikoze muri haso bwe nkyagala n'ebigambo bye twagambye oyogererewo toyongeramu totoolamu yani wakati wabayibanga ffe abagizi ba Bobby muliwa bwe tuba tetwakigambye muri haso sikulaba anti olaba okwogera ku stage abantu kyovula bakomawo ne beetonda bocha tewakitegese ne bw'oba wakigambye nti omanyi njala kuyitira mu kantu kugattamu ne tukalowooza olugane wano bw'okwogera kati saakunyumiza gundi oyo mwami Mukaabya edda mwami Mabike yali yeesimbyewo ku bwa Lord Mayor ne mwami Lukwabo yakola posta nga mpanvu eti nga yeko nyimirire bwati mwami Mabike agula Mukaabya wano ekatwe wansi Mukaabya ayimba ensi ekuba enduulu yakyamuka naye okuyimiza okwogera mu kyava agamba mwebale kuwagira Lukwago agenda obizza nti manya ate ale makaluka n'olwo yakikola balansi yamulinda olaba so singa yayimba nnyimba kyali kutambala awo
Lozo ya sana ava mu timu ya wali Elias. Mwanga Kivumbi na musigala mukamwa. Wakati nga Elias batudinaga mwanga Kivumbi oye. Batula mutunulira ba. Ate munnaye ngeri gyabati ye wamaanyi. Era wevuga. Oye. Bandi baba bazo kulaba bayimbi. Era ndulu evuga. Zikagazi. Zogamba. Waliwo n'omulala yagenda ku radio ye Masaka. Kivulu kya radio. Ense kutali muyimbi w'amaanyi. Mwebale. CBS ebeewo. Mukiraba nti CBS y'amaanyi. Nene radio eno simmera. Kale singa nnyimba ebintu byange. Ndowooza ntegerekese bulungi. Tukale twali mu kyamuka mu diro. Mu kaseera k'obunkenke temwogera ku status y'obulwadde omwana amala okuyimba akwata akazindaalo afukamire. Enzeeyo bene we yabeerera omulwadde omwana yayogera ebigi. Temumugyeko microphone. Olwedde ali ku kakati buli muntu by'onooyogera afirigo ogiraba si buli omuntu yayogera. Mwami Matovu gwentera okulaba yayogera ate tayogerera kumala bbanga ddene. Bugambo bubiri kubeebaza kifo kirungi nnyo mujje mukiwagire. Tubaawo buli lwakuna olunaluna ebabeera tubaawo lwa mukaaga. So kakati aboogezi bwe mnaaba njagala boogezi mbayina. Ayi n'omuyimbi olaba nanyini show gwe ngenda okuscriptinga. Mugaye bw'onootuuka okwebaza sebwaba tulaba nko shefa nga nnyini yakyamusenga abantu bangi. Nibimukyamukako n'atandika okukaaba ennyimba ate nezimubula n'atandika okutumira bannange senga bannange wazze bannange kojja wazze. Abantu baagala ndongo otumira beewammwe kati ze wali backstage. So eryetteeka nalyo ndigasse ku gali ge twatandika nago. Manne munasonyiwa nange bantwali ate akola erihaso sikulaba essimu yo nga tevuze tojja okuyimba naye okulaba osobola okujja okusasula n'ojja n'otuula. Takoze erihaso gwe sikubidde kugula engoye lyetteeka lyayita omala kunkubira tomala gagula ngoye jagula engoye zitajja mu script. Kati erisembyeyo teri luyimba lwe tugenda kukutulamu. Bwe lubanga ebitundu bisatu lwerwo era gyakwebaza muzeyi Matiya Luyima yamazira okola lihaso yaŋŋambye oluyimba lwe namutumye baluyita ssente enteebe. Bwenti ono enteeba emikwano nkaaga yaguba olwo lwonna obale lutandike tagenda kujjamu yadde akagambo. Lweyali agenda okuba eŋŋomba. Kati ezo walaba gundi walaba Sepiriya mu lumbe lwa Sembuusi baluyita ssente yateeba ssente yatalina pulaani n'agula emmoloka enkadde. Abasindika nesigala bamusaba ayina layini yayimbaga kuba polisi wanekatwe funga buleeki alinya buleeki ekutuse kuba ku ng'ombe ate wipa zeza ujja lwatekamu wipe ng'ombe gamba ng'ekiri wayita kirabanga abasirikale yali abatomedde yamuyigiriza yabuuka yagwa mwala ng'ereeta yayimba layini emotoka enkadde abaziina abasajja bw'aba akututteko kati kuwavugako ku motoka enkadde siina kyenkugamba. Nomanyi nti emotoka enkadde waba mu musanze automatic. Emotoka enkadde newabanga wagenze ku buko kaswaki walabanga nnyakale kubanga mulimu okutegula ate tetera kutegulikika wantu waseerera. Bwe bafumba nkokoyo kasakale kajja ogamba muloza tetubalabi kati n'ovuge bweka n'omutima okuluma olese enkoko kakati nno emmoloka teswazizza neeyano kati jjukira wali woogirese ku kasoziko omanyi nti ogira mbugiza oti kakati mutudde essaawa ziri 8 omanya tujja gendanga ku 10 kakati yeetegulula yo yennyini eyise mu bannazaala eyise mu bakesibidde olusuku lusuku lw'omukadde ogimanyi emmotoka enkadde edisappointinga lawuumu nagizaako kalangi nenyirira nayita naawo nga mpitirivu mba ntuuka wali nzikirira ku awe barracks miranjambusa
negumira bwajja ali wansi wali wolegera boti gibaka maro kwali bagisumulamu emipiira bwe ebigundi ebisumaali bwe ate bagisikeyo buto emmotoka enkadde kati ate zino ezaffe ezautomatic ziswaliza ku bintu ebi ekisooka batule amanyi batule ng'olimu akatiibwa osooka okutya okugamba abali awo nti sooka n'oyimirirako wabweru ofune kawewo n'ogyetoolwa n'osooka otunuya bali awo ani mu yabayaba asobola okuyiikirizibwa akujampingeko n'osooka neweefula agenda ku mobile money kati ogenze kufuna wabodo mugende waliwo wabatula awo ng'ali kumpimpi ewalala amafuta mu jjaamu kati zita teraga kati bateraga waliwo emmoloka y'omuntu amafuta gabamu naye ng'akalimite akamyufu nga tekavangawo nga ye tatekamu kugisuka esatu abalabudde naye n'akalimi kennyini kaba tekakola oba nago mu mutwe kati era oba bwesika n'osooka asooka n'alemeramu n'ateekamu ddawo erikeeta bugumu lye limugobamu ebbatule ate naye agyeraliikirira kati asooka n'alinda n'alaaza teekamu ddawo indikane zitandika omuyita eri we zigenda agenda nga afa mukulu n'avaayo n'atebeeza atume wa boda amwesendeze tajja kudda ate ayinamu omutwalo kuba teyatobala kati paka boda lwagimaamira n'atuuka ku mafuta n'asooka abuuza muyinawo kadomola tetukayina ayina wa boda sooka ogenda onoya akadomola akakalu era ababoda abo mbebaza bayambye abantu abaana abo omanyi balaba byindikeeta bayimirira bamanya obuzibu ate ab'emmoloka ba mitima mubi ne wasanga bodaboda gwekubye tayimirira bo bagenda bugenzi naye ffe bali batubeererawo bayimirira abaana abo ne bakaleeta akamwa n'agateekamu kati ate ne beerabirayo akacupa ak'okusala okugateekamu kati awo wa boda yasigala ayiiya ate n'addayo n'akulekawo awo n'akadomola n'okakweka eno wansi w'emmoto kati ate bumotoka okusika ekisinga okuba ekizibu okimanyi kubanga woogateeramu kalinanye ekkubo kubanga obeera ku sayidi eno kyangu kakwebuzaabuza naye bw'obanga tanka eri sayidi mu luguudo kukkubo kwennyini mwami Saimo kale waliwo yokana ebya boda bivuma yokana gigulemu piki mafuta togasobola ekyo nekigenda olinda ekirala ati yokana emmoloka gye yamukola yokana yani bino bye mugenda ku buko kati bagenda ku mukolo ne mukyala we ne basangayo nazaala we kati maama atuula emabega omwana omuwala atuula mu maaso omukaavuga etambula kati batuuka maama waaviiramu ng'enzigi z'emabega tezeegula nga balina kukola bati ayita wano wakati wa mitto agwe mu maaso agule wafumye maama neyeewugula kati yeewugulako mukota mukoonako maama ali mu mitto gy'emabega kati enzigi z'emabega zajaaminga nga teziggula kajjukira bw'oba okuva mu mitto gy'emabega ojja mu maaso ofulume maama akubawo olutawa wanvu kuba ofuluma n'omuviira naye oluta lwa gomesi jukira wafunda oluta lwa gomesi si luwangu bw'osambasamba yawo omuganga osambye ebintu mukazi kati waliwo ate munnange yafiirwa rediyo ya miliyoni ezi yalina emmoloka ye ennungi yali alina gy'alaga okukola muyimbi kati akawala kagenda nako ne kamugamba nti kagenda genda ne kato kaako ndowooza wayi kaali kabeera nako ne bagenda kati ne bafuna akasenge n'amugamba omwana asigale muki kati omwana bwe yalaba bimusobedde tebadda talina wataakuba tteke basanga rediyo bulere bwedi koolo ekibiina kya sako kyamutwalako ssente nyingi nnyo nga leero cooperative nga kyemukoze
batukubirize okola mu bibiina by'obwegassi. Yeesooza gamba ledi eyo tennamalamu na weeks 2 yabinyumiza nga mpanzeko. So emmotoka enkadde omuntu yenna nga tovuze ku mmotoka nkadde omanya nnaku naye bannawe naye esomesa naye ennyo anpere buli omu yantandikidde emmotoka enkadde. emmotoka enkadde kogivugako ebbanga eddene ogenda oggula emmotoka ennamu wonna weekoleramu akantu oli omugabo gambi bwenkiwulidde ogenda kukebera wano kubanga oba obimanyi ogenda ogivaamu ng'oli makanika ng'obimanyi bulungi nga timing belt yakutukiraawo nemmala olunaku essaawa nga 2 niya bagenda okujjanga kino tekikyasobola kukasuka eno ng'ebbanga ly'omazaawo lwakuba ziba n'omutima oguliwa bawaana mpaane ate teriyo omuntu wa mmoloka nkadde batono nnyo ab'emmoloka enkadde atavuga sipiidi ayagala nnyo okuyita kumpya n'agamba olabye kyemmukoze eno emmoloka erina yingini eno ali nnyo omuliro n'omugamba n'eryo yingini egiyina tayagala bwagazi mbwe erina omutima ate ng'erina omutima ng'erina ebbaati agikubako bwati ne bw'ogyesigama n'omugamba wagula tulakita mbw'oyita mu biti basaba ne bannyabo emitwalo 2 naye tiketi emitwalo 2 zikyaliwo weziri zikyaliwo tiketi emitwalo 2 ogula tiketi tukola tutya tiketi ziweziri mu bifo 4 banne bw'ogula tiketi ewalala ewatali bifo bino wammanga nkwegayiridde ku mulyango tojja kuba tiketi ojja kutuuka wali nga teyina kyegamba tuyina security measures tulati tiketi ezo zazze bukyali ziriko obukolomooni bungi ku satellite gojja koza nti computer yawo yegezewaza ku satellite computer bwe bateekamu wali ekyuma ekiverifyinga ate nga n'akamoloka mwe bateeka ababbi kasaba mala okugira ate nga tebitegeerekeka ng'osooka oyingira tubiraba nkeera so ekifo ekisooka ku front page wennyini ku reception tiketi weeziri ez'emitwalo 2 n'emitwalo 5 mu bungi bonna bw'oyagala weeziri ku H&M ewa Hajaluna mu biru ku reception yawo Hajaluna mu biru weeziri ez'emitwalo 2 n'emitwalo 5 ku Papa's Sport ewa Misa Kisemakula weeziri ku reception ez'emitwalo 2 n'emitwalo 5 ku CBS FM ku reception tuka ku reception abuza Evelyn Tono wali ku reception azirina tiketi ku mitwalo 2 n'emitwalo 5 emmeeza tukubire essimu gwe tujja kutambuza fe tujja woli ne miliyoni zo 2 ne tujja omukulu olunkulu n'emputwe nnyingi tabirina ajja kujja tutwale miliyoni zo 2 tubategekere emmeeza yo ne bw'onojja ku ssaawa 6 ogw'ekiro ojja gisangawo si bino tugamba mu nnyini yo tannajjagire bw'onooba toliiwo era ejja kubeerawo paka sho lweneggwa nti emmeeza yo n'ekigambo kyo tewalabiseeko erinnya lyo libeerako so miliyoni 2 then aba MTN Momo onyiga star 165 star 2 ash nejja wali n'oteekamu 1 ticketing n'ogenda ng'onyiga ka 00 ako ebivulu bingi tukibakyajjamu bya May banatukira nga bulanga weeks 2 tujja kuba tukulembedde ne kati ebivulu bikyali bingi so sho yeeyo amateeka nsaba tugagoberere ennamba y'emmeeza gisome ennamba y'emmeeza 0704 3 22 7 n'endala 0754 64 18 75 kakati ewalala wofuna etikiti wonna kweza essimu obanga osanze Mr. Kwefulukuta obanga osanze nze oba nze kennyini kati ezo zo soozigula ku muntu ebisigadde simansanze muntu wali eri ku kkubo naŋŋamba akusalirako 5 manya omuwadde z'akawunga ate nawe ojje tukukwate kakoze enamba zonna either ya promoter oba muyimbi komiti eno eweddeyo wano tuza okusalawo batulikyonga batukisazaamu tewali gwe twebuuza teekamu MTN Airtel yoawo Seeka Budala ayagala kukola ati 5 4 18 18 75
tonyiga ate kanso yamanyireta gaffe gennyini ndudde okulaba Saimo kakati njagala ontegeeze Kasuku wali owakanaki era Kasuku akyali mutuufu akyawakanaki ate omuntu atandiseeko daba no kwevu yetegereza nnyo akyali mutuufu abatakyali mutuufu atandise dokitani sebo kazi bwe yisa siwe tandifune wano nizo bawera bidde namba nga tuswadde kyovola buli omu ayina we yabulire ne shegera kukola ebyafaayo Saima ali mu kusasula niganda be bwe kiddamu ndabe Saimo Kawalaata si kyekyo kati omuntu omu ku tebo yafa agivuddeko siwe kiri omuntu omu tebo yafa agivuddeko sigaga amannya gonna ogera ku sente bwange atandise nedda nekyakoze kyennyini okujjayo essimu n'anyigamu mwayombamu ne sente zo mwamala ne mufunamu obutakkaanya alla babagatte erubaga babagatte babawowa ekibuli n'abawoba ne kodi Kampala ensimbi etuusa wano Mr. Saimo atandise ku mmeeza tutandise ku mmeeza yaffe abanagituulako kati mutandika okunnoonya wangi ate sibwogera osala banagituulako ekigenda okwewuunyisa maama tolina maama mubadoloza maama yasalawo mubadoloza guno mukolo gwa mwami n'omukyala naye maama ayina bungi kale bannaye basene banyabo ntera nnyo okusabanzi baganda bange abali ebweru mu diaspora enamba ezo osobola okubeera kusikizi bakoko kweri either yakwefobe twebaza mwami Tone Eggangu emmeeza yagiguze eggulo omukulu atera nnyo mwami Tone Eggangu yaguze emmeeza ye ne tikiti azirina tweyanza tukuwa emmeeza ne tiketi zo bwomayiga onoobonoziwa kati Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Millennial Logistics and Outsourcing bebanogwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. awo nno tutandise kaakati ekiri mu ddiiro simawe banammwe ndaba gye mulaba ekisooka kupapiriza nti ffe tulina kye twagala kibe oba ekigenda mu maaso bwe kiri otandise okusensinga amakoona mu musango gwokero oba ffe tuli mu kupapiriza tulina kye twagala kibe tandise naawe okwefu sinalaba mu makoona onwe that abantu ekintu oli kye yakola n'ebintu ebizze bibaawo engeri gye bakuttemu kiri mpya nnyo ku bintu engeri gye bizze bibaawo nti abantu essuubi lye baayina ku Christopher Okero bwayina okuyisibwa
lyali waggulu nnyo, twali tusuubira nti Okello bagenda kumuleeta nga ali ku kimotoka bino ebirima enguudo ng'alina enjegere ku magulu ng'alengejja bw'ati omubanda wa Black Sheep yendeeta gye twali tusuubira gye baali balina okumuleetamu nga tusuubira nti omulamuzi agenda muga mwami Okello okyuka okuluti ekintu ekyo bamuteeke wali eri yesuubire twali tulina nesuubire tulijjawa tulijja ku mbeera gye tulabye gye bayisizaamu abantu abakoze obuntu obutonotono gundi bamuvunaana Tekino yabba Tekino ne Sweta nga bwobigattagatta bikola ekinene nnyo emitwalo nga 7 Tekino ne Sweta oba Sweta okujjako nga bakubbye bubbi agambe Sweta nyini agitumya India wano tulina ekkolero lye Sweta wano vunaze twambadde wano ani gye bakolera wano eruba naffe twazitumya akati nga wogatta byonna bw'obigatta ku 7 tovaawo bw'ogatta abaali ku dduyiro nga babeera bubeezi awo teri yadde gwe basongamu olugalo teri yadde ne enzija gye baleete actually bo twabanja nababanje tebasooka nabbaleeterawo kyasooka kutwala bbanga webali tebali wani abayina teri amanyi luvannyuma nnyo ne babaleeta ng'endeeta gye babaleeseemu n'embeera mwe bali olowooza nti ow'omusanvu ow'Esweta ne Tekino labazze bw'atyo ow'abaana alina okubanga wansi wa basement waliyo n'andagulawundi teyayize lulimi lumu lwokka eka yayize ennimi nga 2 mwezi ng'agenda kujja nga takyasobola na kwabula lulimi ki lwayogera na lwatayogera nga byayogera yesuubye kati twasuubira kyagenda kujja ng'ali mu mbeera bw'atyo nga n'okutulaba tatulaba kati embeera ebaddewo ye yawenya abantu essuubi nti ayeyeye tuba tuli awo ng'omusajja bamuleese abantu ne batandika okutunula ne bagamba mu mmotoka erimu ne SC emmotoka erimu SC akyusizza n'engoye akkirizibwa okusigala ng'akyayogera oluzungu olwasseereza anywa ne kutwendo tw'amazzi ffe twali tulowooza nti ennyonta bw'eneemuluma bajja kutuma wali omuntu amukataba k'amazzi wali ebbali afune akataba mugambe erinda kujja kunywa nga zeeku kumukomera twali tusuubira nti bw'anajja okuwoza agenda kuba ali mu kulengejja bw'ati ali ku katebe ka kwayiti gyo yafunyemu n'obudde obusimayiringa yafunyemu n'obudde obukuba mu ngalo yafunyemu jjo n'obudde obugamba nti mpulira script ennuma yagiyise script kyabadde kyekyo nakizizza emabega ekiba ki nti kuba kyekyo oluzungu yasoma lungi teyasoma lungi yamanya lulimu kati prescription bufuuka bulamu bwo nti kwefu bw'owulira wano watandise okkuluma ekiddako omanye ekiddako okategedde bulungi kati nefuuka prescription nefuuka script nti kino bwe kijja kino kiddako nti se script nti kati omutwe bwe gumala okunnuma kimanya bumanya nti liiso ligenda kukola bwezi then ngenda kuba emmeme ensinduukirira so it is a script eyava mu prescription y'abasawo kakati ebyo yafunye n'obudde naye weSweta asobola okyoga ne bawuliriza ne wayoga script emirundi 4 n'agamba script ennuma omulamuzi n'agamba I want to first know kyawudde bulungi n'atumawo ko omuntu amuwulirize bulungi omulamuzi n'amugamba kakati nsaba okinnyonnyole wakati nino kisinzira ku nsalewo oba kooti yeeyongereyo oba ekome wano kubanga era tubadde tubuzaayo akaseera katono tosobola kugumiikirizaamu ne baleeta omusirikale tusaba oyogere omwami oyo ekizibu kye kiri ki my lord
nsaba owandiikire mukama wange Ossi Upper Prison akubuulire ono biki ebimuluma. Okategedde embeera omuntu wa bulijjo gy'alabamu ono ye muleetera okulowooza nti wandibaawo ekkoona lyonna environment ezimbiddwa ebitambula ebipya naye nga mu butuufu bwabyo mu butuufu bw'amateeka njala kutegeeza nti gavumenti n'ekitongole ekiramuzi omusango guno kigwetaaga nnyo n'okusinga ate ffe bwe tugwetaaga lwa nsonga nti guba wa PR public relations abantu ga sebe ekitongole ekiramuzi sebe kyamukwata ne kimusalira kyensonga lwaki walaba nti misango mingi gwe bagayo gwa muwanga kivumbi gulimu okufa kw'abantu betutamanyi muwendo buli omu abatankana nagwo guli mu kika ky'emisango egirina okuwezesebwa bwegityo singa woleza butambala mu kisaawe bulungi nnyo nga bannansi bali wali bagamba kuba abaana abaafa bakuli ku kyalo abantu b'okukyalo bafune justice ku baana baabwe abaafa naye justice kiwenga kirowoozo titumuzzeeyo kubanga ku muwanga kivumbi n'ono ani asinga okuba mu bulabe against the society gwogamba nti habo mutwala mu bantu abantu basobola okwekugunga ne basalawo kokooti ne bamubabbako omulundi gumu kwono ne muwanga kivumbi ani asinga. So kati okuddamu ekibuuzo kyo tewaliiwo makoona naye embeera ebadde mu mitwe gy'abantu versus embeera gye balaba bannayuganda tebamanyidde mbeera bwetyo yakugamba nti ekyamazima n'omusibe bujjo bawulira kibulire nti aba n'eddembe lye bujjo tebakinozangako tulira kiwulire nga toza by'abazungu ebyo kati bakirozezza ate ku muntu omukyamu okisegedde abawadde so tewali makoona nawulidde ade bagamba olabe emmotoka ke yazze emabega emmotoka yazze emabega bintu byayo bomanye ebimoloka z'ebitongole ebyo naddala ebintu bya gavumenti ng'obiruddemu omanye engeri gye bawamu ssente bugenda okanika emmotoka ababaana obubuleki ne babubba olaba omwana kedde buleki nga nga bakuterako ya buwunga nga mbadde simanyi wadde olinnya buwunga buwunga naye sijjukira kungamba nti ango tugule neyo buwunga yeriyo kiwada yakwata kuno gwokwata wagula so bw'oba osibisa kiwada nga gw'osibisa weegendereza so kakati gwe musango tewaliwo okuba kati ekyo ekyomotoka okuddemega kyadde kiyamba ki diverting us from what olumu tukreditinga nnyo omanyi waliwo omusajja waliwo China yalimukko obwakabaka bwa mirundi 3 era ereyo bagiyita Three Kingdom nagira bagizanyamu ne movie kati mwalimu omusajja yawamba obwakabaka yajjanga Katikkiro n'awamba obwakabaka kati bwabuwamba kye yakolanga ng'akimanyi buli muntu tamwagala baagala kumutta kati yakolanga ng'abeera yeebase kati ng'agoloka kusanga mu 8 ogw'ekiro ng'ayita omukuumi we gundi soko gye wano kati bwe wayingiranga ng'akufumita ng'akutta ng'addamu yeebaka kakati abajjanga ku makya okebera ku mukulu oba azuukuseba muleetere breakfast be baakusanganga nga wafudde kati bazaayo olugambo omusajja tasoboka nti akuttira ne mu kirooto yasse omuntu nga tategedde ate ffe twamuzuukusizza n'agamba nalooseeko nga nsala omuntu nadde ensala oyo kale bagamba tosobola musoberera nga yeewala kumutta nga yeebase kati yattawo nga 10 kati embogamo ne lutambula biri mu firimu naye byaliyo lugalutambula ti ne bwoba oli ne bwaba yeebase tulina omagenda maaso akufumita yeebase Katonda wange abazajja bali munsi ate kusomera kuna n'akatabo mwekiri kati abantu nze ujjo bannangaki wagwe butambala wangu wattuuka naye omusajja China tulya bye China oyiragula tiketi oba olinda Shalom lwanaddayo ate osobola okutuuka ng'ogenze gwanzu nga kiri ate mu mayiro mega nga wakulinnya nnyonyi bya mu kyalo
amaliriza yemukoze kibi gwe sajja bakambwe ennyo ennaku zino akoze kali omukadde omumanyi agamba nti ani yakoze eki kuba yetaaga kulaba yemukoze kati mumwonoonye ebyokulabya ate kwefu nali nkyamuwaako obujulizi tojja kwefu omanyi lwaki nalinga saatula ku pano yemuno omusajja abantu bajja lowooza gwe yatugase kati kasaba abantu abano bagende bagogolinge bakebereyo omusajja yalinga yeewase aji waliwo amakoona oba tukwekegera ffe tetukyalina bukkakka mu Uganda wa nze ensonga zange nzira bulala ku mwami Kwefulu omanyi Kwefulukuta ebintu balaba bya buyivu nze ndaba bya society bali swing mungi bali mu graduation yewana mulimu amakoona mayitirivu baleke kuddira kulaga ddembe lya buntu na bwesimbu mu kitongole kiramuzi n'okukwata obulungi abasibe nga batandikidde ku mutemu ow'olwatu si gye tulina okutandikira olwo eno gyotwala omusajja oyo ku kyalo gye yakolera omusango mawuli ekigoli mu batuusaako era bano abatemu abaana baffe abato ababadde balina omutima ogwo kirwa kye bafunye ekyo kifaananyi kye bafuna okutya kwabwe kuliwa mu kuzza emisango ng'omuntu bottayo abantu banooyisibwa bootyo ati kooti yeegamba aba akyateeberezebwa ekiruwa tetuganye akyateeberezebwa naye bwondaga ababba esweta endeeta gye babaleetamu nga nalabako n'omusibe ng'aleze ku mwana we bamumukwakulako ng'aleze bulezi omwana gwazaba mu kooti sirikali yamukwakulako kaduna akasukeeri bw'obanga obukambwe obwo obulaga ku wesweta tosobola kuba buntu bulamu ng'obulagira ku mutemu w'olwatu mbabuulira nno bannanga amateeka gabagate mateeka n'eddembe ly'obuntu naye mugenda kuyigiriza abantu ekireetedde amawanga g'abazungu abo okubanga omuntu ajja natta najja kunabaga ku ssomero asseewo abaana 2 kuddira kukola ddembe lingi ku muntu azizza musango ogwo kubanga ebiseera ebisinga mwami Kwefulukuta omuntu ajja okuzza omusango kati oyo muyivu nga n'ekibonerezo kyanaafuna akiteeberezza ne bwe tutaabayisengako mukadde kazibu obutemu bugenda kukendeera butya ate akadde akazibu yeeta akayisaamu nga gumusinze gwamusinga kuliwo bakyanoonya ki teyabatta ati kati okusinzirako omanyi kati amateeka sigafiiringi kati bano abalina okugusala bo tebaaliwo babuuza ebibuuzo basobole okutegeera kati bwagusingira awo anti kati abantu be babeera bali mu kusamba omupiira kubako agenda okugoba ne gwe banaagoba ekibaleese mu kooti si kuwozaamu era looyawoona ekimwozesa kusinga musango ogwo kati kale bwagusinga kazibwe Uganda Cranes bwe tugenda singa eyitawo negenda mu World Cup ebeera ne tulowooza nti it is a fair game wakati waayo nga bagitadde wakati waayo na Argentina ye refari omulimu gwe ye mwe mugamba naye batukoze bubi nnyo Argentina bagimanyaabo ompoti Argentina naye ye refari ye Kasabala ngeno muri 11 neno 11 obagira bakuba goola 4 oba goola 5 Fazilo ngazi mwaze kakati emikisa egiriwo okusinzira ku ogwo omusango era n'amala agusinga sitonoonya ye bano ababuubi b'obujulizi n'abawaabi boyina okutunuulira nti balina okubanga bebaliko ekikyamu kubanga kankuwe mwami Kwefulukuta essente eziri mu kufuluma ku zaffe ezaweebwa omusolo ezigenda mu musango ogwo zisusse obungi ebyo bitenti byolaba bateekawo n'ebyuma bikima security budget erimu babipangisa ate bapangisa bituula ku parliament ng'owulya binaatuula ggaba
parliament ebyo bisango ebijjo olunaku olumu ate nga zino abatuula buli nnaku bazipangisa gatoga nti bagula ezituula waliwo omuntu ajja kuwa obujulizi ng'omwaka guggwako agambe omwaka gwali gusikatidde nga guganye naye mu musango we nafunira sente kakati budget sente z'eggwanga ziri mu kufa ziri mu kufa ebintu ebitaliimu kwefubya oli mu kugamba nti nno byawoza busobola okkeera ku makya omusajja n'abuuza eyandaba ani bewandaba wakolawo ki ati bye biri mu kubanga jjo mukomense kyabali babuuza naye yokera ayina esaati emwagirabako ku musaayi nga guli mu saati jjo ali balangiza bibuuza jjo anti ekiyimiriza omuntu mu kkooti bw'ati singa yagamba dda natta munsalire tesijja kumalya kkooti biseera ali mu kuwoza kusinga enga kyekikyaga nti ne Uganda Cranes eba egenze kusamba era waliyo ttiimu naye otunula n'oga waliwo ttiimu etenkana na Uganda yali ekubye ku Argentina emipiira gibeeroka abantu basiba emipiira ng'eno waliyo odi erimu emitwalo 9 nga Argentina eriko nusu 10 bagenda okuggwanga w'emitwalo 9 ayina goal emu ku 0 agugobye bwebiri omwo obujulizi obuli wano era nze kuba abajulizi bakyabasimba ebibuuzo kati jjukira abajulizi abajja mu musango ogwo balina obusungu era bazaamu busungu naye bakkakkanye bw'oba bawuliriza bonna kakati omuntu buli lwabeeramu eyo embeera asobola n'okuwa amajulire amafu abantu abo bawa obujulizi bonna nze mbagoberedde bulungi nnyo naddala omuntu ali kurusho abantu abali kurusho musango ogwo bali babiri ye mukyala eyalwanagana n'omusajja oyo n'omukazi eyali mugundi mu ofiisi be baamulaba ngazza omusango ekyomusaayi nawuliddeko abakibuuza oyo gaayi ng'oggyeko ekimwambala kati bagee mulamu tali yekka kati bagee mulamu muzi si mulamu omutwe era we nategedde nti ebyuma byaffe ebya Uganda aji ebyuma mmwe eddalu lya mirundi ebiri byuma bifu waliwo eddalu lino eggwe lyagamba nti omuntu yakuba omutwe ku kisenge obwongo ne bukola ki yafuna akabenje omusujja gwamugenda ku bwongo eryo ddalu weeriri awo waliwo n'ebikika ky'eddalu eddala ndiruwa nga omuntu n'abeera obusungu omanyi obusungu ly'eddalu ery'ekiseera okimanyi ekyo definition ogiwiddeko nti buli lw'osunguwala bw'oti oba oguddemu eddalu ery'ekiseera buli lw'obeera mu depression mu kwennyamira ofiiriddwa oli olabiko omuntu n'afiirwa abantu bano omulundi gumu oyo embeera gy'alimu aba takyategeerera ku peesi yemu naawe era bw'ogendayo okumusaasira kyonna kyakuddamu tekisobola kuba mu kuki naye tetubaga nti mulalu oli kakati abasawo kye bava bagambye mulamu siga nti eddalu tebaalirabye abo omala okuwandiika eddalu abatawozesebwa kubanga omulalu tavunaanwa aba yaguzizza nga si yeye naye tulina bw'ogamba abantu abo nti ekivudde mu ddwaliro nti ono mulalu bo bategedde babasawo bategedde kati nga nabo be bakozaako bakoze kalungi twetaaga wakalabu nga kalwatu keetaaga ggaba nga kali mu kamera ku live era mulabule nti ow'omutima omunafu tolaba tutandise abantu tugende ku TikTok live nga kamubasi ate temukola akalaba k'ensingo katta mangu akalaba kamukwate magulu yeewunzike omusayi gugende empola mu bwongo ettondo limulimu omusawo omukugu w'abafunga bwajja bwakewo baga nti eno wakyalimu akabugu bwe tugumiikiriza tetujja kubaako emirimu gigenda kuyimirira banemba buli abantu bali mu nnaku mwe muli wano omusajja ekintu kye yakoze kati tukyali ku ye tutiisa batemu ekiyinza obbatuukako kireme kuddamu kulabibwako ebyo bye mulaba abo abasajja oyo omwana omusajja oyo kyava yakoze ky'omutemu oyo ku lwa mu bawanga g'abazungu eddembe lyasukkayo obungi
Yes my lord, yes my lord. Kakati lye tuliko oluzungu afukumula lufukumule. Oyo musajja naddayo nga tafunyemu yadde mu mmotoka. Omusajja mulamu bwe lamulamu. Olaba bali bajjazaako emitiyana. Bagenda omutuuze Kampala. Bagamba ampu ze zaamukuba. Leero nayo ampu yonna. Zaake yajjiranga kagaali n'akuba emiranga nga yaddoga nti omusawo asooka amulabe. Nayo n'agamba bugambi simanya nfunyemu sikuliputi alinga alina okuzannya omuzannyo nti ogwo omuzannyo tugongezeewo gwanca ku bajeti ya ssente zaani. Aja, I understand. Mtegeera empulirayo. Naye amateeka galina ekizibu kimu. Amateeka tegagenda na mpulira. Gatandise ddi. Bitandise. Ati kyegamba nti kyeva nasoose n'ennenya ekitongole ekiramuzi nti kati bazze ku mateeka amatuufu galina okukola ng'olwedde baatusobya ddaffe ng'abantu. Kakati kyekirwadde ekibaluma singa n'okuva emabega badde nga beeyisa bwe batyo. Kubanga tulabyeko ku bantu abagenda okuweebwa okuteekebwa kalabba nga bazze emisango egy'amaanyi bamubuuza kiki kye wandyagadde okusembayo okwogera wandyagadde kulya ki ekisembayo byonna ebyabyogere n'okulya eggaba. Omusajja oyo oludaku lwe bataamutta mu mob justice ne bamuwaayo eri amateeka kati g'amateeka naye nga ku mateeka ku luno gakoze ekyo nange ekibuuza yensonga lwaki eddembe ly'obuntu nga lirabiriddwa n'alowooza nga ggwe nakuwadde gye kiva. Eddembe lisusse babuulya bagenda kwonoona abaana balabye nnyo firimu ez'ebiso zibasiibako ewaka, abaana balaba firimu z'emiteke n'emmundu. Akula kimulimu nti omuntu bw'ogiraba oti simano gya buno omuggyako naye ono si wa firimu. Naye kati bino nga bikyagenda mu maaso bwetutunulira kooti engeri gyetambulamu essaazo kye tuli mu kukola kukakasa oba obujulizi weebuli obuluma omukulu ono atandika okukola ki okwewozaako. Kitegeeza tukyalina entula za kooti nyingi. Nedda ssebo tuli mu kuwoza musango gwe. Ate gunnaba abaga bagera gwolizo si weekend. Kubanga kino kye tuliko bakyali mu investigating oba alina omusango okukola ki tebavunaana bantu. Salimo oli bamuta essaawa zino ali mu kuwoza musango gwa madda. Tali mu kusimanya ku verifying oba alina omusango batayina. Olaba omukyalo ono Katanga. Katanga basooka ebibye byali biwanvu. Naye ono avunaanibwa madda. Era abawa obujulizi bonna babuwa mu musango ogutambula si ku verifying oba alina omusango. Ali mu kyovula yafunye gundi gavumenti yamuwadde balooya abamuwolereza. Babeera bo baatidde. Bamuwadde balooya sebo. Nga gavumenti yatidde. Okola ki? Badda mu musaba gegudamudde. Leero gwoleza enchaba wensalawo yaabwe. Enchaba muwe beyiro eggaba bagende. Emuwera wali beyiro mwene mukola ki? Sige mateeka gennyini. Bamuwe beyiro eggaba bagende. Ati kale beyira adde kuno okutaali. Ewe eggaba kuba singa bamuwali beyira yandidde mu mmotoka atomedde yali badajjidde kapiki. Kati enchaba muwe beyiro eggaba mulokaza makomera ne poliisi n'amagye bikole ki? Bagende naye afune ka boda addeeka kintu kyangu kuba mulwadde. Kwanza kyemadde ndowooza nti okusobola okuggyayo obutuufu bw'omusango guno bwetaagamu obudde naye ebituufu ebiri mu musango guno biri heartbreaking naddala nga tugoberera amateeka amatuufu. Era ekibuuzo kyange kibadde kooti eno ey'omu bantu ddala erina amakulu geetukoledde oba eyongedde kunyiga kuteeka kooti y'omu bantu ate eyongedde kulaga nti nno tewaliwo bukambwe ku musango. Kooti y'omu bantu etuyambye nnyo kyetuyambyeko nti etuwadde we tusinziira okukisa ku nninga ekitongole ekiramuzi ku bantu baffe abali eri nti katufunye obwogerero bulijjo batubuuza nga bwe mwabirabawa. Kale tubirabye. Gundi omusibe omayima mwagala bwe baba bamusibye bamuleete nga mugole bamuwe ku kyayi biki nga naffe nga tukalubirirwa okulaba gye okunyumya gye twabiraba. Kati twabirabyeko ku atabbye soda ng'abaana bana baafudde. Kati ku musango gw'omulwatu gutuwadde era kubanga emisango bw'oba owoza emisango mu mateeka olina okunyumya kyali kibaddewa. Era bw'ogamba okusinziira ku musango gw'akazibwe bwe yali awawaabidde Sayimo mu 1920
mu musango ogwo kyali bwekisebo obulamu basinziira kugwaliwo kakati naffe mu kooti y'abantu batuwadde we tusinziira okubanja nti Waiswa bw'aba nga tekalikiza okuziika ku mukazi wafuna beyire ey'amangu neddayo najja muleka agenda batubuuza mwakirabawa kati kye kituyambyeko kooti y'omu bantu lwakuba nti kigenza okujja ng'abantu olwedde bali abantu banyiivu nnyo naye omulamuzi ne baani buwuliriza obujulizi okujjako oli nga tayagala bwagazi nga bw'omanyi nti obusungu bukulemesa okulaba ekituufu mama wange yatera okkiŋŋamba nti akola obyakwerabiza Katonda ne bw'owulira omusango engeri gye gutambulamu ne bannamateeka be baleese okuwolereza oli munnamateeka ye abeerawa ŋŋamba ono awolereza omutemu amukiikirira action sinamuwolereza amukiikirira omanyi okuwolereza n'okukiikirira munnamateeka we gavumenti bwe yamuwadde amukiikirire era ebibuuzo bw'owulira bye babuuza byebyo ebirina okubuuzibwa ebya bulijjo tebannabuuzayo anything complicating mbadde mmanyi nti nno munnamateeka mmanyi gamba kiraaya nti wange ekyo takitegedde tubadde tugamba baagala bagenda okutuusa ku mbeera y'akazibwe nga naawe omatidde nti ddala kikyatanamatira tannamatira nti twakitegera nti yatta abantu kati kirwali tetukitegedde kati afe alina okufa ng'ategedde nti tutegedde musajja oyo atujooze nnyo anywa ne ku lwendo lw'amazzi mazzi gegasinza okuluma era nalabyeko omuvubuka omu ng'agamba bamuwadde kika ki tukyetegereze ekyamazzi bwago tugaleke mbu tetunywa nabate musajja kage ye bamuwadde kika ki kakati nasanze omwana nga ye ekyamulumye mbu omulabi atandise n'okukwana omulamuzi konze amukwanya kyamuyita mairavu mayodi yawulidde mu mairavu tannamuyitako mairavu omanyi kwevono alina abasajja bayimba obuyimba ku kugundwe ndowooza beera bawuliriza beebo tanakwana ku mulamuzi amukwanye ate ekitongole ekiramuzi n'amakomera okusinziira eddembe ly'obuntu werituuse awo kati mbasabayo ekintu kiri kimu ekitali ku musango ogwo tuli mu kwewala bisiyaga mu ggwanga muno ebisusse bigenda okulya abaana bibamalewo naddala omulembe omuto naye bisiyaga bwenteebereza ennyo bitera okuva mu masomero gano simanya girls school simanya ag'abalenzi eyo kati bakyali bato tukyababulira naye walala omuntu eyatandikako dda ku kikolwa ky'omukwano n'ogenda omusiba emyaka emeka nagenzeeko eruzirawo naye kitala nagenda oli okulaba Honorable Muwanga wanene bazimbeyo ebisulo omuntu agenda okulwa mu kkomera wabengawo ebiseera byalaba mukyala we oba omukyala byalaba bbaawe nga byakusasulira tugende twewonya ebisiyaga mu makomera mwana omuseka mbabulira amateeka tegakuwa bbeetu eryo anti bikyuka bukyusi mu ssemateeka bazimbeyo ebisulo ekintu ekyo bakisasulirenga omuntu agenda okubanga omuntu omusibe yeesiga ali omusango naye abeere nga ekifo ky'okubeera eri bayigireyo emize ng'asobola okujja neyasisinkana mukazi oba omukyala n'asisinkana bbaawe omanyi nti omusibe ayinza okukwata ebibugaga byonna nabiteeka ku akawunti yaawo tewali buzibu ate oli yabipakasa naye mbabuulire ebisiyaga bibawangi nekwefu Katonda kanya bw'abanga omusibe alinywa amazzi ng'ennyonta emuluma ng'omusibe ayine ng'ayamba ne twakasuuti enjeru bannange bwakitomuwa terimu yadde akataka n'akendeeza ku ndwadde z'omugongo omuntu agenda okuvaayo nga yalwala buno endwadde y'abasajja eno bakayita ki akatungulu olutabimanyi naawe baana tokimanyi omusajja obulwadde kati abasajja balwala ennyo mu kikomero ono prostate cancer ayina engeri gy'omuntu egyamukwata nga amaze ekiseera ekiwanvu kati kigasa ki omuntu okumuta emyaka 10 nga yalwala agenda badda ku basajja bannabe ataasa prostate cancer yaba musiru naye eyo bazimba ebisulo gavumenti ejja kuba eyingiza ssente ettaka eryo litalina kirikolerwako ebisulo nga bingi kati aja omuntu awulira ddi nti musibe
omuntu awulira ddi obulumi bw'obusibe ebyo byebimu butabeera na famire ye kati kati aji ng'omukyala wazze wamwagalira famire agiye kwefu njagala ozze omusango wano tukujje bujji Kampala nga tuwuliriza kwefu nti yalwana ne gundi ekyo ne bagaa tetugenda kukusiba mu kkomera tugenda kuteeka ku kizinga Rujabwa ogenda kumalayo omwaka nga twala pikiki yadde famire yo okomawo weetonze mu kizinga Rujabwa gyontutte siraba naye wano mu kkomera baleeta abaana n'obalaba ekyo twakigumira n'obalabako ne munyumyako kati bw'olinnyamu ku levo n'oga nti famire omukyala kati omufuna mu bujjo kakati obusibe kituufu nnyo omuntu omayiza ajja kubanga ali ku vacation mulimu abantu wano era bakubuuze mama Naka yalaga wanti tiyasuze Ruzira okimanyi nti nno eruzira omuntu akwata sente n'aziteeka ku akawunti ye n'alya kyayagala tebalya nkoko kyogamba okwegadanga ye ntikko ly'essanyu ly'okunsi obwemala okwegadanga tujjawo bisiyaga mwami kwefu sinnakikayanya mbuuza bubuuza sinnatuuka kugamba nti kikyamu bakibi mbuuza ebirala nga babifuna balya akakoko ali ejji anywa amazzi waba atali bulungi tasobola kubeera mu balaba ku TV kino kikigaanirawo baba wo omukisa kwefu ate ntomanya gwebayinza batakyasobola kusibira abaana ba buwala bajja kusiba okubba ettaka lya bukadde bina otuuke nga naawe olina kye weetaaga so kino omaleyo emyaka egi ng'olusi bakuwayiriza naye era kale emyaka eyo debate ati kyemukoze mubikoze blackmailing mundaze tina nja gendayo ate mu debating ekyo tekikirizibwa kusooka kunkwata kali kukangakanga nawe ojja gendayo bakusibire Rujabwa akati kyemukoze kikyamu naye bwe katono nnyo nga maliriza ku nsonga eri ey'omwami oli omanyi lwaki njagala amateeka gano gatambule nga bwe galina okutambula nga tutaddeemu feelings okuggyako nga tulina bwe tulabye nti lwa nsonga nti olaba ebintu ebyo buli lwe tuteeka feeling amateeka ne tugajjawo ne gasigala nga tegakola waliwo ebintu bingi bye tufiirwa abantu bajja ttandika oli ajja ttandika okuwaayiriza nti ono ye obujulizi bwonna obuliwo at least buvuga bukulaga nti omusajja oyo yakola ki yatta abantu naye kojja omuntu wajjukirako ebiseera bya Wembule nga abantu ne bagamba Mukama atuyambye Wembule yettirawo mulimu ababbi abatuufu be battiramu naye mulimu oli nga baalina empalanaza yagamba otyo oli n'amuseetingira ekizibu Saimo kuva lyatwala mukyala wangu kuva lyatwala ettaka lyange n'amuseetinga ne bakubanja emmundu gy'otoyina jjukira baakutwalanga ate bakubanga n'ogasiineemu nyine emmundu ezi naye nga n'emu togirina n'omala okuwewera ku migo n'ogamba basajja bannange nze sikwatanga ku mmundu ne bakuddamu oyanyumize bwezyangamba nti asajja bamutugunyaga bannaye kambatwale ewali emmundu n'abeetoolooza omubiri gukakanemuko kati kyekizibu kyebyo nti bwona omaliriza abo abeewaayiriza then tugende mu bano abeebanja